Ssedduge wa 221 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka. Twagambye tutandikira wa Bandobera. Yesebo yenze. Bandoberani? Bandobera Shem. Bandobera Shem. Damu kino. Amagulu g'enkobogo ge gaakula gatya? Amagulu g'enkobogo ge gatunula buli limu nga litunula ku mabbali ne ku mabbali. Kye kitya oyinza okwongera okukinyonnyola obulungi? Kibeera kinyuma n'engezaamu. Amagulu g'enkobogo erindi liringa eno erindi lyalinga eno. Aye baba ndikobera ba kamera. Tusobola okumufuna n'atugerezaamu wano. Tewali kyakola jangu wano. Kino kibeera wano. Kino kibeera wano. Anti biriranye tulabe kubanga otulagamu. Amavivi gaba gefunyiza obanga nga gegazi. Okay. Dayo ku mmeeza yo. Nabanga tabozeewo kambuga ya Ssedduge. Kikuyinza obuzito. Gwe kimuyinga obuzito. Ng'ate tewali amulonze ne tugenda mu maaso. Kansooke ngende ewa Kiza Samuel. Kiza Sam. Munno wabanga lemereddwa okunnyonnyola amagulu g'enkobogo bwe gali. Gwe tubuulira amagulu g'ebitege ge gatya? Amagulu g'ebitege gega amagulu nga nsolo kinnyonnyola. Anti era kyoli mu kkola. Kyoli mu kkola. Amagulu nga gakyama kale nga gakoona galimu amakoona. Tulage mu maaso. Dayo. Obwa Ssedduge busatu nabanga abufunye. Okigude bubuufu. Yoga. Bandobera Shem. Sebo. Amagulu g'ebitege n'ag'enkobogo gaawukana. Amagulu g'enkobogo amavivi gabeera geegatta munda era bwe batambula oluusi gamanyi okwekuuba eyo nkobogo. Kyokka ag'ebitege amavivi gaba gagaziwa nga gakola engeri y'olusaako era ebigere byabwe bye bitera okwekuuba so si mavivi. Tutegeeraganye? Kitegedde. Era Mbabaali Maliseeri alina gw'abadde ayagala nti ng'agaagundi totawaana. Ssedduge wa 221 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka.